أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة أجمعين. أما بعد أبتلبا إلى بتوليزكم كتبنا أقوال بيك إسلام ميديا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولفنما لو كبان التندرزك ويجتب الله سبحانه وتعالى نوكم سب الله سبحانه وتعالى سيبين جدا نميرين بكم بقى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ويجتب الله سبحانه وتعالى من قرآن سورة توبة آية مكاغا yatutegeeza obukulu obw'emyezi naye nga tetunnaba kutuwa ku bukulu bw'emyezi. falyalamu aljami' buli muntu akimanye anna allaha tabaraka wa ta'ala faddala ba'd almakhluqat ala ba'd, yasukkulumya ebitonde ebimu ku bitonde ebirala. fafaddala almalaika ba'dhuhum ala ba'd, nasukkulumya bamalayika abamu n'abasukkulumya ku balala. nga bwe tukimanyi nti Jibrilu ye rais almalaika, ni mukulembeza akulembera bamalayika bonna. era mu Qur'ani yali atenda bamalayika yaga nti uli ajnihatin, mulimu abalina ebiwawaatiro ebibiri. uli ajnihatin, mulimu balina ebiwawaatiro bonna, naye mathna wa thulatha wa rubaa, waliwo abalina ebibiri bibiri, waliwo abalina ebisatu bisatu, waliwo abalina ebina bina. yazidu fil khalqi ma yasha, ate baba ayagadde kwongera mu kutonda, Allah jalla wa ala ekitonde ekyasobola okukyongera n'akiwa endabika eteri eyo gyawadde ekitonde ekirala. idhan owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yasukkulumya ebitonde ku bitonde ebirala, era nga byasukkulumya bannabbi ku bannabbi abalala. mu bannabbi abayitirivu ennyo yatubuulirako bannabbi 25 bokka mu Qur'an. era natuga nti minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka. minhum man qasasna alayka, mulimu be twakunyumizaako mu Qur'ani. wa minhum man lam naqsushum alayka, ate mulimu be tutakubuulira. ne mwabo bennyini be yatubuulira Allah subhanahu wa ta'ala fakhtara minhum 5, yalondamu 5. n'agamba owekitiibwa sallallahu alayhi wasallam ne basahaba be nti fasbir kama sabara ulul azmi min arrusuli, guminkiriza nga bannabbi betwayita ba ulul azmi, abasajja abasinga okufeesinga ebizibu mu bannabbi. bali bameka? bali 5. yabalonda mu 25, ng'asooka ye Nuhu alayhi salatu wassalam, addako ye Ibrahimu alayhi salatu wassalam, addako ye Musa alayhi salatu wassalam, addako ye Isa alayhi salatu wassalam, ne wasembayo mukama waabwe bonna Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallama. era ne mwabo 5 n'alondamu 2 nga be basinga mwabo 5. yalondamu Ibrahim alayhi salatu wassalamu fattakhadhahu khalila, n'amufuula omwagalwa we. era n'amala n'alondamu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallama fattakhadhahu khalila, era bw'atyo naye n'amufuula omwagalwa we. ne kwabo 2 n'alondako mukama waabwe akulira bannabbi bonna, wa huwa afdalu khalqi llahi kullihim,
nga yasinga ebitonde bya Allah byonna. Yani oyo ye Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, imamul atqiya wa sayyidul mursalin, akyasinza okutya Allah era ye mukulembeze w'ababaka. Ekyo nno kyekiri ku babaka. Faddala ba'd ar-rusuli ala ba'd, yasukkulumya ababaka abamu ku babaka abalala. Allah jalla wa ala n'asukkulumya ebifo ku bifo ebirala. Yasukkulumya albaladi alharami, n'agisukkulumya ku bifo ebisigalidde. N'asukkulumya Madina ku bifo ebisigalidde. N'asukkulumya Baitul Maqdis au Masjidil Aqsa ku bifo ebisigalidde. Wafaddala ba'd al-azmina ala ba'd, n'asukkulumya ebiseera ebimu ku biseera ebirala. Yasukkulumya omwezi gwa Ramadani, yasukkulumya ebiseera bye tukoleramu Ramadani ku biseera ebirala. N'asukkulumya ennaku 10 ez'omwezi ogwa Dhul Hijja nga gwasukkuluma ku myezi emirala. Na bwe kityo ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yasukkulumya ba'd ash-shuhuri ala ba'd, yasukkulumya emyezi egimu ku myezi emirala. N'agamba mu Qur'ani ba'da a'udhu billahi minash shaitani rrajim, nga aya gye nabadde njagala okutandika nayo, yaga nti inna iddata ash-shuhuri 'inda Allahi, mazima omuwendo gw'emyezi mu maaso g'owekitiibwa Allah 12 shahra, giri emyezi 12. Fi kitabillah, mu kitabu Allah mwawandiika ebintu byonna, system yonna, yani fi lawhi al-mahfuz. Yawma khalaqa as-samawati wal ard, ekyo nno tekitandise kati, wa innama kyatandika mabega dda okuva olunaku Allah lwe yatonda eggulu n'ensi. Okuva ku olwo n'olwaleero emyezi giri 12 egikola omwaka. Naye yamaliriza n'agamba nti minha arba'atun hurum, mwegye 12 mulimu emyezi 4 gya mizizo. Ekyo nno nga kitegeeza nti omusiraamu kimukakatako olukakatako olw'etteeka okuba nti ategeera emyezi egyo. Era tekiriyo okuba nti omusiraamu awangaala nga tamanyi myezi gya busiraamu. Abadan. Musiraamu omuyambuuza takati seeka kitugasirizaawa eno tutegeere January, February paka December. Are mu kaseera ke kamu tumali tutegeere simanya al-Muharram nani. Ne mugamba January, February n'egiddirira. Kikugasa okutegeera ensi y'owanganya mu kitundu kyo. Al-ahdath, ebintu ebigwawo mu kiseera ebyo utegeere butya bw'olina okubitegeera. Naye ate emyezi al-Muharram paka ku Dhul Hijja gikuyambako okutegeera eddiini yo butya bw'etambula. Bingi nnyo ebigwa mu ddiini yo oba ebiteekeddwa okukolebwa mu ddiini yo nga murtabito, nga bikwatagana oba byeyunze ku myezi egyo. Kale nno nga bwe kityo omusiraamu ateekeddwa buteekwa oluteekwa olw'obwetteeka okutegeera emyezi egyo. Si kugisoma mu busomi muharamu swafala, okugitegeera n'okulondoola ennaku zaagyo. Kuba Allah subhanahu wa ta'ala agambye nti emyezi giri 12 naye mulimu emyezi 4 gya mizizo. Wulira kye yayongerako, yaga nti fala tadhulimu fihinna anfusakum. Mu myezi egyo 4 egy'emizizo abange tekabatandanga ne mweryazaamaanyirizaamu. Bwabanga Allah jalla waala akuganye okubanga weryazaamaanyiriza mu myezi 4 egy'emizizo, kitegeera olina okubanga gyo gyennyini ogimanyi. Kubanga kyangu nnyo okukola obulyazaamaanya olw'ensonga totegeera kiseera ky'olimu. Naye oluvannyuma lw'okubanga otegedde ekiseera kikuyambako nnyo okuba nti nno tokola nsobi. Agamba nti minha arba'atun hurum, mulimu emyezi 4 gya mizizo, ng'emyezi 3 giddiriŋŋanye gumu gweyawudde. 3 egiddiriŋŋanye gye giriwa?
tulinawo dhil qaada ne dhul hijja oba dhul qaada ne dhul hijja ne tubawo ne muharram ejo esatu giddiriŋŋanye. Abawarabu mwegyo emyezi esatu beteekateekanga okugenda okukola hijja kuba kimanyikiddwa nga mukimanyi nti hijja teyatandikawo ku lwa busiraamu lwakuba buzze, wa innama hijja yali ekolebwa bifo nga n'obusiraamu tebunnajja. Idhan mu sharia ya Ibrahim mwalimu okuba nti egyo emyezi ena era gye gy'emizizo. Ka dhul qaada gwabanga mwezi gwakutuuliramu, teri kulwana ntalo. Al qaada kiri al qu'ud, kutuula. Abange tubadde tulwana twewummuzeeko, mwezi gwakwewummuzaako. Dhul qaada mwezi ogw'okwewummuzaako. Mbadde mulwana olutalo bwe lutuuka mu mwezi ogwo luggalwe oluyimirire, tunaddamu nga giwedde. Iran oguddako dhul hijja mwezi gwa kukoleramu hijja, abantu baba batambuliramu kuva Bule ne Bweya kusobola kujja kubanga bakola hijja n'okulambula ennyumba y'Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Omwezi ogwokusatu al muharram, omwezi ogwa January mu busiraamu oguyitibwa muharram. Lwaki gwayitibwa muharram? Yani guziyizibwa era nagwo okuba nti omuntu alwaniramu. Kiri haramu okuba nti olwaniramu kubanga bahujjaji babakola hijja bali mu kuddayo waka waabwe. Kale nno nabwe kityo toteekeddwa kubanga obateega. Mwezi gukolerwamu fujjo, guli muharram, gwazizibwa okukoleramu ebyambyune. Yegyo emyezi ena. Omwezi ogwokuna gwe guno gwennyini gwe tuli mu kwogerako oguyitibwa shahri Rajab, omwezi ogwa Rajab oguli wakati w'omwezi ogw'omukaaga, wakati w'omwezi ogw'omukaaga n'omwezi ogw'omunaana, nga Nabbi sallallahu alaihi wa alihi wasallama bwe yatugamba. Iran emyezi egyo ena nga bwe mugiwulidde Allah yatugaana okugikoleramu effujjo. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, abange temugezangako ne mubanga mweryaza amaanyiriza mujo. Walidhalika qala ba'd al-ulama, baulama baffe abamu ab'ebitiibwa batugamba mu myezi gino ekikyamu kyokoleramu kikubisizibwamu, nga ibada gyokoleramu bweyongezebwamu, nabwe kityo buli kikyamu kyonna kyokoleramu era nakyo kibanga kikubisizibwamu. Omwana Adamu yali badde ng'emyezi nina agitegeera, naye osanga omusiraamu nga tabimanyi. Mpulira emyezi abo balimu balina emyezi abo gye boogera oba simanya ani tagitegeera. Kumbe emyezi ye kennyini yateekeddwa okusooka okuba nga agikwata. Olw'ensonga kwennyini kwateekeddwa okutambuliza eddiini ye. Mu myezi gino oba mu mwezi guno ogwa Rajabu waliwo ahdath ezaagwawo mu mwezi guno. Ebintu ebyagwawo mu mwezi guno tugenda kulabako ebimu, ebintu nga 5 tujja kulaba byonna, naye ebimu ku byo ebyagwawo mu mwezi guno naye nga sinnabituukako na kano kakulu. Omwezi guno tetulinawo hadithi wadde ennafu etugamba nti nno guteekeddwa okusiibibwa gwonna. Kiddamu, tetulinawo hadithi wadde ennafu etugamba nti omwezi guno guteekeddwa okusiibwa gwonna. Kyokka era tulinawo hadithi ennafu eziraga nti waliwo esswala eziteekeddwa okusaalirwa mu mwezi guno. Hadithi ezo nnafu, teziriiko bujulizi. Wa innama omwezi guno Oweekitiibwa sallallahu alaihi wa alihi wasallama yasiibangamu ennaku ezimu, naye si kyabwa tteeka nti omusiraamu ateekeddwa okubanga asiibiramu. Naye abaffe omusiraamu biki bye yali badde akolera mu mwezi guno? Asinnaba kutuuka ku biki ebyagwamu. Omusiraamu ebikulu ennyo bye yali badde akolera mu mwezi guno awalan okusiiba, asiibe nga tataddeewo nnaku ziri muayyani nti zagenda okusiba, innama asiibe nga ibaada. Lwaki Oweekitiibwa sallallahu alaihi wa alihi wasallama yagaa nti man saama yawman fi sabilillah, omuntu bw'asiiba olunaku lumu mu kkubo lya Allah, baada Allahu bainahu wa baina an-naari 70 harifa, Allah jalla wa ala asembeza wala wakati we ne wakati w'omuliro emyaka 7. Olunaku lumu lukuyambako okubanga osembera wala n'omuliro emyaka 7.
kiri kitya Allah nga akusaasidde n'osiba Ramadan? Kiri kitya nga Allah akusaasidde mu mwezi guno kwe tugamba nti empeera Allah azongezaamu okuba nti osiibyeyo olunaku wadde lumu oba bbiri oba ttaano? Tetulina muwendo gwa nnaku gwe tuteerawo basiraamu. Innama abasobodde okuba nga asiba naddala ennaku eziriko obujulizi ng'olw'Emmande n'olwokuna n'ennaku enjeru, omusiraamu yalizeekutteko zisaaliramu. Omusiraamu ayitirize nnyo okusaalira mu mwezi guno, kyekyokubiri. Omusiraamu ayitirize nnyo okuba nga akoleramu ibaadaati nga ki? Ng'eswala. Yitiriza nnyo okusaala eswalawaati naafila, eswala eza sunna. Olw'ensonga ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mu hadithi al-Qudusi yagamba wama yazaalu abidu yataqarrabu ilayya binnawaafiri, omuddu wange tayinza kgenda mu maaso ng'ajja gye ndi ng'akola ebyo bye ssaamulagira nti bya bwatteeka bye tuyise sunna oba nawaafiri, hatta uhibba, okutuusa lwe mwagala. Fa idha ahbabtuhu, bwe mmala nno okumwagala, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, nfuuka amatu ge gawuliza. Kyategeeza nti amatu go agateekako system oba agateekako endagiriro nga tegakyasobola kuwulira okuggyako ebyo Allah bye yeetaaga. Si yennyini nti ajja nti amatu go ge gafuuse Allah, ledda. Wa innama kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, nfuuka amatu ge gawuliza nti Allah jalla wa ala afuuka nti buli kyonna kyowulira Allah jalla wa ala akudirectinga okuba nga okola byayagala naddala mu kuwulira. Naam. Wa basarahu alladhi yabsuru bihi, era nfuuka amaaso ge galabisa, era kyefaananyirizako ne kiri tajja n'afuuka amaaso go. Wa innama ajja Allah jalla wa ala n'adirectinga amaaso go kubanga tegalaba okuggyako ebyo bye yeetaaga. Akuwa tawfiq nga totunuza maaso go okuggyako ku ebyo bye yeetaaga. Gwe badde okimanyi nti nno Allah jalla wa ala okusobozesa okuba nga towuliriza music, ng'era ne bwoba omuwuliriza tali mu ebyo by'owulira nti bikunyumira. Wa innama jasi omuyitako buyisi nga Allah bwe yagamba nti wa idha marru billahwi marru kirama, bye baba bayise ku bintu eby'effujjo babiyitako nga beewa ekitiibwa. Okimanyi nti Allah jalla wa ala okutuusa ku ddaala eryo si kyangu. Allah okutuusa okuba nga music takyali mu bikunyumira, wa innama bw'owuliriza Qur'ani yeekunyumira, ekyo kyobadde omanyi nti si kyangu. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, weekwate bw'oba oyagala eddala eryo dituukako, oteekeddwa kwekwata ku kukola sunna. Buli bw'osiiba olw'Emmande n'osiiba olwokuna n'osiiba ennaku enjeru ne weekwata ku qabliya ne weekwata ku baadiya. Qabliya ndooza tuzitegeera: qabliyatu subuhi, qabliyatu dhuhuri, qabliyatu magharibi, qabliyatu isha. Nobeera ng'ozeekwatako baadiya, baadiyatu dhuhuri, baadiyatu magharibi, baadiyatu ishai, n'ozeekwatako. Kuntu sam'ahu, nfuuka okuwulira kwe nga towulira okuggyako ebyo Allah bye yagala. Era nga ne boogezaako okuwuliriza Allah byateetaaga, munnaye gwe tebikunyumira. Ne baseeka abataliyo ne bakuwa obujulizi obiyimirizaawo, ogamba Allah alfula, sisobola kubiwuliriza kubanga mbiraba nti si byebyo Allah bye yatulagira okuba nga tuwuliriza. Mmanyi omu yali anaakasha abantu abaga nti music akkirizibwa, n'ababuuza nti mulaba mutya singa enkomerero ejja? Abafe mu music anayimirira ku saidi Allah gye yeetaaga oba ku saidi Allah gy'ateetaaga? Buli omu ekibuuzo ekyo nkimulikira. Gwe ne music nga bw'omulaba n'ebikolerwamu, anayimirira ku saidi Allah gye yeetaaga oba ku saidi Allah gy'asunguwalira? Yawmal qiyama, tuyimiridde yawmal qiyama, tuve mu byokkayanira ku duniya n'okuleeta masala agataliiyo, tudde ku nkomerero. Music bwe banaamuteeka wali ne bateeka ne wali ne Qur'ani, bagambe buli omu agenda ayimirire waakola ki? Kubanga almusiqa wal Qur'ani la yajtami'ani fi jawfi ahad. Qur'ani ne music tebisobola kukwatagana mu kifuba kya muntu, era tebisobola kutuula mu mutwe gwa muntu omu. Bw'oba n'ekimu ekirala kidduka. Kati weekwate, bw'oba oyagala ebintu ebyo biddukamu, weekwate nnyo ku kuba nti okola ebintu Allah by'ataakulaalikako, wa innama nga biri sunna. Wa yadahu alladhi yabtishu bihi, era omwana Adamu bwe yeekwata ku sunna nfuuka omukono gwe gwakwasanga. Buli kyonna kyagenda okukwata takwata okuggyako ku ebyo Allah bye yeetaaga, talyazaamaanya na mukono gwe. Warijlahu alladhi yamshi bihi, era nfuuka ebigere byatambuza. Ezo nno ze sunna.
buli muntu anyiikire mu mwezi guno gwe tulimu ogwa Rajab okulaba nti abaako sunan zateeka mu nkola. Naam, idhan ebyo byenyiiza ebitonotono okubanga ndairectinga omusiraamu okuba nti abikolera mu mwezi guno ogwa Rajab. Naye era mu mbeera y'emu waliwo ebintu omuddu byatateekeddwa kubanga yeesaako amaaso, yani kyentegeeza ateekeddwa okubanga abyewala okubanga abikola mu mwezi guno. Ya Allah bwe yali alagira yaga nti fala tadhulimu fihinna anfusakum, mu mwezi guno temugezaako mu myezi egyo ne mugyerabyaza esatu ena gino temugezaako ne mweryazaamaanya. Obulyazaamaanya bwa miteeko esatu oba ena. Omuteeko ogusooka dhulmul insanu li nafsihi, omwana Adamu okubanga yeryazaamaanya atya bi irtikabil maasi, ng'akola Allah bye yamugaana, au bi adamul ityani bima tuliba minhu, oba kubanga takola ebyo Allah bye yamugamba okubanga akola. Allah byamwetaagamu tabikola. Buli bw'obeera nga tokoze Allah byakwetaagamu, ate buli bw'okola Allah byatakwetaagamu oba weryazaamaanyiza, kyekisookerwako. Buli muntu afube nnyo okulaba nga byonna Allah byamwetaagamu mu mwezi guno tagezaako kuba nti abibuusa amaaso. Allah akwetaagamu okusala mu budde, gezaako okulaba nti osala mu budde. Newankubadde waliwo ebikutte, eswala bw'etuuka dduka misinde ogenda osaale. Newankubadde tolina busobozi busobola kuwaayo akasente kolina katono, aka katono kolina koba ofisa mu mwezi guno oweeyo. Togezaako kubeera mukodo mu mwezi guno. Mu mwezi guno weewale nnyo obutambuze. Togezaako kuba nti okola obutambuze mu mwezi guno. Lwaki? Obutambuze bw'ogenda okukolera mu mwezi guno nga tukimanyi nti Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ayongeza emirimu emirungi okusinziira ku biseera, nabwe kityo Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ayongeza ebibonerezo okusinziira ku munnannyini kikola n'okusinziira mu kiseera wakikoledde. Abaffe tolaba Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala byayogera ne bakyala bannabbi, yabaga nti ya nisaa nabiy, abange mwe bakyala bannabbi, lastunna ka ahadin min annisa, mwe temulinga abakyala abalala, in ittaqaytunna, bwe mubanga mutidde Allah, fala takhda'na bilqawli, temugezangako ne muwundawunda ebigambo nga mwogera, wa qulna qawlan ma'rufa, mwogere enjogera eya bulijjo emanyikiddwa. Naye yali amaliriza aya ezo yagamba nti waman ya'ti minkunna bifahishatin mubayyina, anaaba akoze ekikolwa nga kyeyolese nga Allah yakigaana, yudha'afu laha al'adhabu dhi'fayn, tujja kukubisa mu kibonerezo ky'emirundi ebiri. Lwaki? Mu ntandikwa yabaga nti temulinga bakyala balala. Mukyala wa seeka, abaana ba seeka basuubirwa nti kye bamanyi kyawukanako n'abalala kye batakola ki, n'abalala kye batamanyi. Bw'obanga oli kumpi ne Allah, gezaako nnyo okulaba nti oyongera okutereeza. Betuuka mu mwezi guno nga bwe twagambye nti gwa nkizo, gwe gumu ku myezi egy'emizizo, ky'ogenda okukoleramu kiyinza okukubisibwamu, kiyinza okukubisibwamu ekibonerezo n'ofuna nga kinene, oba ne kibanga tekikubisiddwamu wabula ne kigejjesebwa. Naam, ofunye ekibonerezo kimu naye kinene kirimu kira 2, ate nga bw'oba okikoledde mu myezi emirala naam kinene naye tekiweza kira ezo. Twewale nnyo okukolera amazambi mu mwezi guno olw'okuba nti gwe gumu ku myezi egy'emizizo. Mu mwezi guno waliwo ebyagwawo, baadhi al ahdath allati hadathat fi hadha shahr, ebinku events, emikolo ebyagwawo mu mwezi guno ogw'emizizo. Ekisookerwako, omwezi guno kimanyikiddwa bulungi nti mwe mwali olutalo Nabbi sallallahu alaihi wa alihi wasallama lwe yasembayo okulwana, luyitibwa Ghazwat Tabuk. Abasinga obungi balumanyi nga Ghazwatul Usra, olutalo lw'obuzibu. Olutalo luno Oweekitiibwa sallallahu alaihi wa alihi wasallama yaluteekateeka mu mwaka ogw'omwenda, mu mwezi gwa Rajab mwe yalulangiririra. Yali nkola ya Nabbi sallallahu alaihi wa alihi wasallama okubanga bwe yabanga ateekateeka entabaalo ze teyayogeranga wa gy'alaga, wa innama basahaba yababuliriranga mu kkubo nti abaali tukwata wano, mukwate wano, tudde wano, mudde wano,
katuolekera gindi naye ku luno olutalo basahaba yabategeeza bukyali buli muntu asobola okweteekateeka. Lwaki? Olw'ensonga olutalo lwali mu lugendo nga lwawala nnyo ate lwajjawo mu kaseera nga ka buzibu, omusana gwaka, ebibala binaatera okwengera, ekitegeeza batuga nti ebibala binaatera okuba nga bituuka okuliibwa, kaba kabakadde kaseera ka njala. Buli wawulira nti ekiseera ebibala binaatera okutuukibwako okuliibwa, omanya wano wonna abantu babadde bayita mu njala etegambika nga balya kali ke baali batereka. Kati nekino bekito bekyali olw'ensonga y'okuba nti baali basajja balimi batono mu baali abasuubuzi. Olutalo luno lwatuuka nga mu butuufu baavu. Ku lwaki? Ebibala binaatera okwengera. Kale na bwekyo tebalinawo bituufu bye batunda kusobola kufuna ssente. Balimi sahaba basinga batono mu baali abasuubuzi. Olutalo luno lwatuuka nga lugenda wala. Tabuku kilomita 9.5 gye bagenda. Owekitiibwa sallallahu alaihi wa alihi wasallama yalwetabamu. Era nabbi sallallahu alaihi wa alihi wasallama bendera agikwasa Abubakari as-Siddiq radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Olutalo luno okumanya lwali lwa bbeeyi, lwali lwa kitiibwa. Basahaba abalwetabamu be bamu ku basahaba ab'ebitiibwa mu Busiraamu. Era abatalwetabaamu Allah yabogerako mu Qur'ani baatwalibwanga nga abannanfuusi kubanga baagaana okwetaba mu lutalo luno. Okujjako abo abasatu bokka abatwalwetabaamu nga naye tebalina nsonga gye wabula nga ate baali bakkiriza nga Ka'bu bun Maliki radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu ne banna ababiri be yali nabo ba Mirara ne sahaba omulala Hilali. Olutalo luno lwaliwo mu mwezi guno ogwa Sha'ban. Era wekitiibwa sallallahu alaihi wasallam yafuluma n'atambula ng'ayolekera Tabuk mu mambuka ga Madina. Taban Tabuk eri mu mambuka ga Madina, n'ayolekera Tabuk kilomita nga betwogedde 9.5, abalala baga kilomita 9 ne abalala baga 9.5, wala nnyo ddala. Ewekitiibwa sallallahu alaihi wa alihi wasallama yatambula ennaku 15 ng'ali mu luguudo agenda, n'ennaku endala 15 ng'akomawo, eri amalayo ennaku 20. Abazungu be yali agenza okulwanyisa, we mulundi gwe yasooka okufuluma ng'agenza okulwanyisa abazungu, tegeeza Abaruumi, era gwe mulundi ogwasembayo mu bulamu bwe. Yakomawo ng'owekitiibwa Allah jalla wa ala musaasidde talwanye na basajja abo illa ba'd al-munawashat, be bawulira nti amagye gajja era n'omukulembeze ageetabyemu mubaka wa Allah ne badduka ne bagenda. Yakomawo ekitiibwa sallallahu alaihi wa alihi wasallama e Madina omwaka gwali gwa mwenda. Mu mwaka guno oba mu mwezi guno mwe mwanya okusenguka kw'abasahaba 16, 12 basajja, 12 abaana bakyala, okulagawa ekyafaayo ekyasookera ddala mu Busiraamu mwaka ogwokutaano basahaba okubanga basenguka okuva mu Makka bagende Habasha. Luvannyuma lw'okunyigirizibwa nga bwe tukimanyi ti omwaka ogwokubiri n'ogwokusatu n'ogwokuna tegyali myangu, naddala omwaka ogwokusatu n'ogwokuna gyalimu okubanyawabanya abasiraamu. Owekitiibwa sallallahu alaihi wa alihi wasallama yalagira basahaba babeera nga bafuluma bagendeko ew'omusajja yali amanyikiddwa mu kiseera ekyo nga Najashi, mukulembeze w'ensi emu ku nsi ez'amaanyi mu kaseera ako Habash. Fa innahu la yudhlamu indahu ahad, olw'ensonga teriyo omuntu yenna ali azaamaanyizibwa mu bukulembeze bwe kyabbeeyi, okubanga omusajja oyo yategeerekeka n'ekigambo bwe kityo nga kiyita ku lulimi lwa mubaka sallallahu alaihi wasallama. Basahaba bafuluma nga bafuluma kinnoomu paka lwe bakuŋŋaana e Jidda ne bafuna amaato 2 ne bagalinnya ag'abasaabaza okubatuusa e Habasha, era ne babeera nti bayanirizibwa mu nnyanyirizibwa ey'ekitiibwa. Bakuraishi bwe bawulira nti omubaka basahaba bannabbi sallallahu alaihi wasallam bafulumye, bagezaako okwagala okuba nga bagezaako okubakomyawo ne basanga amaato gafulumye bagenze.
bayolekere e Habasha ne bamalayo ebbanga lye bamalayo era bingi ebyagwawo. Jaafar as-Sadiq nga yali omwogezi waabwe. Ekimanyikiddwa nti ne muwala wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam Ruqayya naye yalimu wa sahaba ow'ekitiibwa Uthmani radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Ekyo kyekimu ku byagwawo mu mwezi guno. Ekyagwawo ekyokubiri mu mwezi guno oba ekyafaayo ekyokubiri mu mwezi guno mwafiiramu gwe tugambye sahaba ow'ekitiibwa ridwanul oba tabi'i ow'ekitiibwa ridwanullahi alayhi ajma'in ayitibwa Najash yafiira mu mwaka. Lwaki muyise tabi'i? Olw'ensonga yawangaya ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alayhi wasallam naye teyasobola kulaba ku Nabbi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, inama yalaba basahaba. فآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم نكرز النبي وفي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى نابanga yamukiriza nateeka mu nkola byonna omubaka byali amwetaagamu. Bwatyo nabbi waakyo aw'ekitiibwa Allah jalla wa ala n'amussaako obubaka obulaga nti yamuwejjana ng'akyali ku nsi. Mu mwezi guno gwennyini mwe yafiira mu mwaka era ogw'omwenda. Naam, ekimu ku ebyo awala kye twerabidde, omusajja oyo yasaalirwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam, yamusaalira kyabbeeyo kubanga Nabbi akusaalidde, sawaun ayimiridde ku ntaanaayo oba akusaalidde direct kiba kyabbeeyi, oba akusaalidde ghiyabiya nga toliiwo. Najashi engeri gye yali ewala Habasha amawulire Nabbi sallallahu alaihi wasallam bagamutuukako yamusaalira era n'abeera nga yabikira basahaba nti olwaleero ow'ekitiibwa Allah juludde omusajja omulongoofu An-Najashiyu. Ekimu ku byafaayo era ebyagwa mu mwezi guno ffenna kye tumanyi, intasara fihi jaish almuslimina ala salibiyin, abasiraamu bawangula olutalo. Lutalo ki lwe bawangula? Olutalo lwaba lw'omusalaba. Tukimanyi nti mwaka gwa 583 abasajja abakristaayo oba basalibiyiina abejje ly'omusalaba baali basalako dda Baitul Maqdis nga bwe yali olwaleero baddamu ne bagitwala. Salahuddin al-Ayyubi mwezi gwa Rajabu guno gwe tulimu gwennyini yateekateeka ejje ne libeera nti yaggulawo Baitul Maqdis era n'agiyingira. Idhan nakyo yali hadathun kabir, kyafaayo kyamaanyi kinene ekyagwa mu mwezi guno ogw'ekitiibwa. Nekyensembyayo oba ekiddira ekisembayo, mu mwezi guno gwennyini ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yasaasira Khalid ibn al-Walid ne basahaba be yali nabo ne babeera nga baggulawo ekibuga Damascus. Ekibuga ekyo baakiggulawo Damascus mu mwezi guno gwennyini nnyini ogwa Rajab. Baakisalako okumala akaseera ne mu mwezi gwa Rajabu ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'abasaasira ne babeera nga bayingira mu kibuga Damascus oba gye tuyita Shami. Shami kye kibuga Damascus kyennyini nnyini. Amma ebitindu ebirinaanyewo bagamba aradhu Damascus, ettaka li Damascus eriddiridde ekibuga ekyo. Kati mu mwezi guno gwennyini ow'ekitiibwa Allah jalla wa ala mwe yasaasirira ne kibeera nti ekibuga kino kyaggulwawo. Akasembayo mu kibuga kino kyennyini nnyini ow'ekitiibwa jalla jalaaluhu yatutaasa oba yasaasira Nabbi sallallahu alaihi wa alihi wasallama n'alambulako olulambulo olw'enjawulo. Lulambula ki olwo? Al-Isra wal-Mi'raj. Isra Allah jalla wa ala mu Qur'an yagyogerako, amma al-Mi'raj yayogerwako mu aya emu nga teri sarih, nesinga kujjanga eri sarih mu ahadithi ez'enjawulo. Allah jalla wa ala mu Qur'an yagamba subhana alladhi asra, suratul Isra, subhana alladhi asra bi'abdihi layla min al-masjidi al-harami ila al-masjidi al-aqsa. Ayawukane Allah, atenderezewe Allah
oyo yatambuza muddu we ki Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ng'amujja min almasjid alharami ng'amujja mu muzikiti gwe Makka Kaaba ila almasjid alaqsa ng'amutwala eri omuzikiti gwe Palestine omuzikiti ogwewala. Ekigambo aqsa kitegeeza ewala. Bwe tolanga ne jjajja wa nabbi wakuna oba wakutano bamuyita Qusayyi bun Kilab. Qusayyi yani jjajjawo wewala yalikulira luddawa yakulira Sham. Idhan Allah atenderezewe yatambuza nabbi we ng'amujje Makka n'amutwala paka ku muzikiti ogwewala Bait al-Maqdis alladhi barakna hawla. Omuzikiti ogwo gwe twawa oba gwe twateeka baraka emabbali waagwo waziikibwawo bannabbi ab'ebitiibwa. Ku kyalo kwe guli kujjudde bannabbi baziikibwawo nga Allah yamutwala nga ekigendererwa linuriyahu min ayatina tumulage ku kubonera obulaga nti gyetuli. Mu mwezi guno gwennyini ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mwe yatwalira nabbi we sallallahu alayhi wa alihi wa sallama era wa usriya bihi ila samai dunya thumma ila ma sha Allah. Allah jalla wa ala nabeeranga yamusitula urija bihi yamusitula ila samai dunya namutwala ku ggulu eryokunsi thumma ila ma sha Allah oluvannyuma namutwala Allah gye yayagala. Wa furida alayhi nabanga Allah wa kutiba alayhi 50 sala nawandikibwako eswala 50. Thumma khuffifa anhu wa an ummatihi oluvannyuma Allah namukenderezako ne ku kibiina kye fa baqiya 5 salawati nezisigalawo eswala 5. Idhan mwezi gwa nkizo ebyonna byowulidde byobadde omanyi nebyobadde tomanyi byonna byagwawo mu mwezi guno, naye ekisingamu okuba ekikulu kyekiri Allah kye yatugambye fala tadhulimu fihinna anfusakum. Byonna obitegedde n'obukulu bwagwo nkwegayiridde togezaako n'ogweryazaamanyirizamu. Okweryazaamanya kwe twayogedde okw'emiteeko 3 teweryazaamanya gwe kennyini, tolyazaamanya abantu banno huquuq bainaka wa baina al-ibad, togezaako n'oziyingizaamu engalo zo, ate togezaako n'olyazaamanya al-huquuq bainaka wa baina Allah, huquuq eziri wakati w'omutonzi wallah subhanahu wa ta'ala. Saba w'ekitiibwa Allah jalla wa ala atugase n'ebyo bye tusobodde okuba nga tutegeera ku mwezi guno, ate atuwa okuba nga tugukoleramu ebirungi byatwetaagamu, agufuule mwezi gwa ssanyu gwa mikisa, era tugwetegekeremu okuba nga tuyingira Ramadani, kubanga oluvannyuma lwago tewaawa jirijiri tuyingiza mu mwezi guno okujjako shahari ogwa Sha'ban. Era nga nsaba ekitiibwa Allah gututuuseemu. Allahumma ballighna Ramadan, tukusaba okutubeerenga otutuusa mu mwezi ogwa Ramadan. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.